ekyo kye kindeese okumulaba. Bwemuza okuyingira bagambye ata? Batugambye tulina kumala kukola appointment ya kulaba mukyala. Kakati nze ekyo kyempakanya kati ngenda kukola ki kwekolera kyange nze kyemmanyi ekituufu. Waawe nnyabo banganya okulaba banganya okulaba waawe nnyabo omwana wange bagenda okufiira mu nnyumba yekka batalina amulabirira. Waawe muzikulire w'olujinda lumwannyinaze lwaki mutuganda okumulaba mwe mwagala kumutta. Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama tunduguleko emikisa gyera baffe omukuumenga twesime nnyo Mayiga jebaleko nange njebale. Mayiga jebaleke nnyo emirimu gy'osinga okola egy'okupalapalanya n'okubuzaabuza Abannayuganda naddala Abaganda ku kiki ekigenda maaso mu bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Mayiga ogezezaako nnyo okulaba nga okaka Abannayuganda okutukkiriza kiggwe ky'olowooza ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka, naye ate nga byonna bya bulimba. Kuviira ddala ebiseera Kabaka lwe yalwalira omala otugambye nti alaji ya muluma, naye munnange ffe twewuunya alaji alumye Kabaka mulumidde kumpi emyaka 3 alaji okumutuusa ku stage eyo gy'aliko. Twakubuza Kabaka aliwa n'opalapalanya nti ali Nairobi, simanyi agenze kuwummulamu, simanyi agenze simanyi kulaba ku bantu be, paka we wavaayo n'otugamba nti Kabaka mulwadde alaji era obulwadde obwo yabujjako bimuli nga birina empombo. Ne tusirika. Ennaku zino tuzzemu ekintu kye kimu, Kabaka ali ludda wanga toyogera era n'ovaayo n'opalapalanya n'otugamba nga Kabaka bwali omulwadde yatwalibwa e Germany okujjanjabwa. Tiwakoma okwo n'omala n'otugamba Kabaka nga bwe yagenda e Namibia okuwummulamu. Naye tugenza okukizuula nga Kabaka gy'otugamba gye yagenda okuwummulamu e Namibia ddwaliro ly'abalalu abaffe. Mayiga tusuubire nti naawe wonooba ofunye okuwummulamu ogenda ku ebutabika naawe umulimu kuba otera otugamba oli mu kuwummulamu. Tukusaba naawe wonooba ogenda okuwummulako genda ebutabika owummule gy'oba owummulira. Kwegamba eddwaliro ly'abalalu oba ekifo ky'abalalu kyafuuka kiwummulo, bantu gye bawummulira. Ssaabasajja Kabaka alina kuwummulira mu bifo by'abalalu. Bwe tuvaayo ne twogera ku bintu bino nga mugamba nga bwe twogera obubi era simanyi tulumba Obuganda, tuli balabe ba Buganda, tuli balabe ba Ssaabasajja Kabaka. Nze dda wano ku ssimu ne njogera bye njogera, si nze mulabe wa Ssaabasajja Kabaka, si nze mulabe wa Buganda, kubanga kiri mu likodi. Omuntu anaakukola ekizibu, omuntu anakukola ekintu ekibi akuba kumpi. Ani mulabe wa Ssaabasajja Kabaka era ali mulabe wa Buganda. Bemmwe Mayiga gwe ne gurupu eno wa Museveni mwabali okumpi ne Ssaabasajja Kabaka. Kitegeeza mwe balabe ba Buganda, mwe balabe ba Ssaabasajja Kabaka. So sinzi avuddeyo okwogera. Nedda ogezezzaako nnyo okusiga ekifaananyi ekirala nga mubuzaabuza abantu nga weeyambisa radio ya CBS, BBS n'abantu sekinnoomu okuvaayo okubeera nga muteekawo ekifaananyi ekirala okulaga nti ffe tuli balalu, bye twogera tetubitegeera era twonoona ekitiibwa kya Buganda era twonoona n'ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka, ekintu ekitali kituufu. Era n'ennaku ezo Nnabagereka yavaayo n'atunenya tukozesa bibi emitimbagano olw'okubanga twogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Kwegamba buli we tulivaayo tusitula eddoboozi ku kintu ekitali kituufu olwo emitimbagano tugikozesa bubi. Maama Nnabagereka oyagala tulowoozesa nti omanyi oyo ssenga wange, oyagala tulowoozesa nti
kisa kya Yesu simanyi kisa kya Yesu eyavaayo n'akunamira Obuganda n'atulaga amakugunyu n'akunamira ne Ssaabasajja Kabaka oyo yakozesa emitimbagano obulungi oyo yakozesa obulungi emitimbagano kubanga sala ku Mmengo ng'evuddeyo okuvumirira ebikolwa ebifaanawo ebityo kabeere maama Nnabagereka tewavaayo kukyogerako kabeere bakungu b'Emmengo kabeere Peter Mayiga tewavaayo kwogera ku kintu kisa kya Yesu kye yakola naye tuvaayo twogera ebigambo bye twogera essaawa zino okulaga kiki ekigenda mu maaso ku Ssaabasajja Kabaka olwo ffe babi tukozesa bubi emitimbagano tuli babi oba kitegeera kwega mututabula mwana musiriwaliza ddala abantu omuntu yenna yalaba ku bifaananyi bya Ssaabasajja Kabaka emabegako Peter Mayiga bye yaliikinga ne basajja be ng'ali mu kibira onfuna omusajja oyo golaba waggulu yenna nnyini ddwaliro eyo yerogo y'eddwaliro yeddwaliro ebifaananyi bino bye mulaba byefaananyiriza muddeyo mulabe ebifaananyi biri ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka ye environment y'emu eddwaliro lijjanja abalalu onfuna mugende ku page yange ya Facebook amanya ge gamu mu bikule link eyo mulabe ebikwatagana ku ddwaliro ly'abalalu simanyi abantu balina stress simanyi mental disorder simanyi bikoze bitya bibajjanjaba naye omukulu atugamba nti Ssaabasajja Kabaka yagenda kuwumula mu Namibia onfuna kikutwalawa ennaku ezo Nnaabagereka oyina ki project ky'obadde ovuga ng'oli mugamba abantu simanyi ki foundation ekipya simanyi bakita simanyi mental illness mwera gwe ekikwatagana ne mental illness person kiri person eri gwe simanyi oba olina omuntu wo nga alina kanda mental illness nga yemu ku nsonga lwaki oyagala okubeera ng'okitambuza kigende mu maaso mugezaako okubeera nti muteekateeka Abanayuganda n'Abaganda nti essaawa egenda kutuuka mugamba abantu ti Kabaka yagwamu akajabangu munoonya safe landing we mugenda kugambira abantu Kabaka yagwamu akajabangu naye ate nga mmwe kennyini mubadde nga mukuba Ssaabasajja Kabaka ebiragala ebituusa omusiimuula okubeera nga takyagatta mmwe okitegeera kubanga otunula Ssaabasajja Kabaka newankubadde omuntu abeera mulwadde embeera za Ssaabasajja Kabaka n'ekitiibwa kye naye kennyini ekitiibwa kye yeewa toyinza kubeera ng'oli just mulwadde bulwazi n'oyambala ebigoyegoye nga Kabaka byambala bitategerekeka nze Kabaka we nasembayo mulaba mu kamera oba yali ku lido yali ku biiki ndowooza saidi z'oku biiki kyekifaananyi kye nasembayo okulaba vidiyo Kabaka nga ayambadde ebintu ebitegerekeka onfuna kweganga kiragira ddala omuntu nga aidha tafiibwako oba ng'aliko ekizibu so kyekino kye muli mu kuvuga nti mwesimanyi mulina foundation ya mental illness gye mwagala okutandikawo senga wange abantu oli bagamba ki najinda abantu Abaganda oli bagamba otya ddala nga mwana abasajja Abaganda oli bagamba otya nga Kabaka wa akisiza omukono ninga bino tubyogerako mugaba twogera bubi bakikuyingizaamu olw'ensonga temwagala twogere tugenda kwogera Nnaabagereka tugenda kwogera tulibiraba oluvannyuma tugenda kwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka Abaganda saagala mubeere bajega ebyafaayo byeddiringana kusegeera ekikola Mayiga kyali mu kukola bakikolako sa Apollo Kaggwa yakikolako ne ku Ssekabaka Mwanga ng'Abazungu bamukozesa Ssekabaka Mwanga n'awaŋŋanguka era yafiira mu buwaŋŋanguse baamuwa obutwa gye yafiira Ssekabaka Mwanga ne bamusikiza Dawudi Chwa mutabani we ng'omwana muto ate bamusikiza Dawudi Chwa nga Ssekabaka Mwanga akyalina mulamu ani yabikola yali Katikkiro yaliko emirembe egyo onfuna era Obuganda ebiseera ebyo wadde emabega lwa nsonga Abazungu babanyaga amataka ga Buganda ne beekola ekigenyi Mayiga naye kyavuga Mayiga akolera Museveni beetaaga Ssaabasajja Kabaka nga mufu naye nze kino Abaganda n'Abannayuganda nkibabuulira olwaleero essaawa zino basserwajja okwota be tulina kuba bali mutujuliza
mulangira aliwo Semakokiro mwera Ssaabasajja Kabaka yatulagadde omulangira ne watalabika eri Buganda simanyi bikoze bya tulagadde omulangira kyabagezaako okuvuga nti oli ne watabaawo ono waali omwana omuto atamanyi kigenda mu maaso tamanyi tayina kintu bumanyirivu na bumu bwalina mu administration gwe baagala okukozesa ng'oli bamugjeewo ng'amaze otugamba nti asiimuuse tategeera bateekewo ono balyoke babbe buli kimu ekiri mu Buganda balyoke beegabire buli kimu naye kino nkibabuulira omulembe guli gwakosa Abaganda abaaliwo ebiseera ebyo naye ate kino singa mukikkiriza ne musirika busirisi ne kigenda mu maaso kigenda kukosa buli munnayuganda n'Abaganda nnyo n'okusinga abaliwo ku mulembe gwa Ssekabaka Mwanga kino nkibabuulira kijja kutuyisa bubi buli omu ajja kuloza ku bugwagwa bw'abaserwajja okwota bano buli omu ajja bulozaako twogera ebintu bino naye temubiraba bya ddala Abaganda b'ennaku zino omwana tuli ku mutimbagano omulembe omutebi naye obwongo buli mu jjuule Mayiga abuzaabuza ne Najjinda babuzaabuza Kabaka yagenda kuwummulamu e Namibia mu ddwaliro ly'abalalu basajja mmwe twagala Kabaka